Omulabe bwe yadduka mu kibuga Mogadishu omwaka oguwedde, eyo naye aba Amisom bamulumba ne bamukuba ne bamutwalako ebitundu nga Afugoye, Arabiska, omwalo gwe Maruka, Jowa, Janale, Bufo n'ebirala ebyesudde mayiro eziwera okuva e Mogadishu. Kati amagye ga Uganda gali mu kitundu ekiyitibwa Bulukalaba. Ekitundu kino kiriraanye Dayinurei Burundi weri era byonna biri kumpi ne Baidoa, Al-Shabaab wekyasimbye amakanda. Pulaani y'abakamanda yakulumba Baidoa naye omulabe bamugobe, gavumenti ya Somalia eyongera okugaziwa mu mpeereza yaayo. Baidoa ba Al-Shabaab bwe bamufiirwa kitegeeza bajja kusigala nga bali mu bufo obutali bwa nkizo oba oliawo okwekweka mu bantu nga bwe bakyakola e Janale mu Lower Shabelle. Amagye ga Kenya agali mu kiwanja ekyokubiri oba Sector 2 nago tegabaganya kutuula okubalaga basuza omwalo gw'e Kismayo. Ekigendererwa kya Amisom kibadde kugulawo amakubo amakulu n'okuggala aga Al-Shabaab geeyagala ennyo okukozesa okugeza nga wakati wa Bulukalaba ne Udugure ekitundu ekiri mu Lower Shabelle. Wano Al-Shabaab yali ekozesaawo nnyo okuguka e Janale, Amisom gye yawamba mu mwezi ogwokubiri. Janale yaddamu obulamu obwa bulijjo oluvannyuma lw'abayeekera okudduka. NTV wetuukirayo mu wiiki ewedde. Abantu bonna naddala abakyala baali basanyufu nga bakuza olunaku lw'abakyala olwali lumaze emyaka 21 nga terukuzibwa mu Somalia. Kano Joseph bali ku ddembe aduumira ekibinja ekirwanya ekye-11 agamba nti omulabe tebagenda kumuganya kuwummula okutuusa nga bamusuuziza obutundu obuliraanye Janale nga Koroyero ne Torotoro. Obutundu obwo Amisom bwe butwala ejja kuba enunudde ekitundu kya Lower Shabelle kyonna ekisinga okubeeramu abalimi. Koroyero kyekifo kye tulaba nti kyekikulu ennyo. Al-Shabaab bw'anaakibeeramu asobola ate okubanga atutawaanya wano. Bino byonna amagye ga Uganda gabikola mu kusomoozebwa okutali kumu. Ebyokukozesa ng'emmotoka bikaddiye ate n'olugendo okuva e Mogadishu lufuuse luwanvu ekisusse. Twetaaga ebyentambula ebyokutambuza emmotoka zetulina ezimu nkadde naye ebyo byonna abakulu baffe babimanyiko era tusuubira nti babikolako. Twetaaga ennyonyi kubanga ekitundu kati kinene nnyo okusobola okutuuka amangu we tulina amagye gaffe okubatwalira supplies. Ennyonyi za Uganda ezaali zigenda e Somalia ne zigwa mu Kenya zavaako ebintu ebimu okutambula empola wadde bakamanda bafuba okulaba nga tewali kiyimirira okugeza ng'okutambuza abaserikale, okuggyayo abalumiziddwa, okutambuza ebikozesebwa n'ebirala. Al-Shabaab ekyagenda mu maaso n'okutega ebibaluka ebbali w'amakubo agatuuka mu bifo eby'ewala naye Amisom etandise okuteeka abaserikale ebbali w'amakubo gano. Amisom obuzibu obulala bw'erina ennaku zino be ba Al-Shabaab abeewaayo naye nga tewali ngeri nnungamu yakubaaniriza n'okubazza mu byalo gye baava. E Mogadishu amaanyi n'okufuba kw'abaserikale ba Uganda ne Burundi tebyagendera bwereere kubanga abantu bakolera ddala emirimu nga ne ku kisaawe ky'ennyonyi ennyonyi zisitula n'okugwa emirundi 46 buli mwezi. Somalia today is standing back its own feet because of the blood that your beloved ones have paid and contributed to Somalia. The most expensive gift one can give to someone else is his own life. Ekiro bannakibuga abaagala okusanyuka tebalutumira mwana kubanga